Nolwekyo twagalawo kiri kimu nti si buli swahaba nti yali mulongoofu. Baswahaba abamu baddukanga ne baleka bannabbi mu ntalo. Baswahaba abamu badduka ne balekanga nnabbi mu ntalo muganda wange. Allah agamba nti ab'amazima betuteekeddwa okubeera nabo. Onfuna bulungi nga bwe tugambye mu Suratul Bakara ya 177 nti abalemera ku ndagaano zaabwe ne batadduka mu ntalo, onfuna bulungi, ne bagumiikiriza mu biseera nga bikambuwadde mu biseera ebizibu kati nga mu ntalo, agamba nti ulaika alladhina sadaku, be b'amazima baswiddikin, be baswiddikin. Nekyo tulabona nti eyasigala n'ennabbi mu lutalo olwo Imaamu Ali alayhi salatu wassalamu ye Siddiqi, y'ow'amazima, onfuna bulungi, y'ow'amazima omukulu yennyini. Ne tulaba n'okulaba nti wabanga ye Siddiqi tuteekeddwa okulaba nti yali ayawulawo ekibi n'ekirungi, nti sirina kuleka nabbi mu lutalo, era n'afuuka Farruuku, ye tayito ye Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalamu. Nolwekyo eno tayito nayo eri ku muntu eyasigala n'ennabbi okubeera nga yali w'amazima n'alemera ku ndagaano ye. Mu ntalo ez'enjawulo kati nga ze Khaibari tulaba bulungi nti Abayahudi nga bagala kusaanyawo Obusiraamu, eyagenda n'abalwanyisa yali Imaamu Ali alayhi salatu wassalamu. La fata illa Ali wala saif illa Dhulfika. Teyataasa Busiraamu okuggyako Ali ibn Abi Talib n'ekiso kye Dhulfika. Ekyo twakisoma era kimanyikiddwa mu bitabo by'abaganda baffe abasunni n'abashi'a. Yali Ali alayhi salatu wassalamu. Mu Khandak tukiraba bulungi oba mu lutalo lw'e Khandak oba Ahzab, olwo olutalo era nga bakoze Bani Qurayza, Bani Qaynuqa n'abalala nga bagala okuggyawo Obusiraamu. Era tulaba nti alwanyisa ono omukulu Amr bin Abdul Widdi, oyo yali asinga okulwana mu Bayahudi, mu bika by'Abayahudi, yali omukambwe ennyo omuzira. Amulwanyisa n'amutta ye Imaamu Ali alayhi salatu wassalamu. Mama waffe Aisha alina hadisi egamba, mama waffe Aisha alina hadisi gya reporting okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, agamba nti ekiso Imaamu Ali alayhi salatu wassalam kyatema ono omulabe, onfuna bulungi, Amr bin Abdul Widdi, kyatema ono omulabe w'Obusiraamu Amr bin Abdul Widdi, agamba nti afdali min ibadati thaqalaini, olutema lwatema Imaamu Ali alayhi salatu wassalam lusinga ensinza, onfuna bulungi, ensinza ya amajinne n'abantu. Mama waffe Aisha ya reporting hadisi entuufu, onfuna bulungi nga wogiraba ku screen. Kyetwagalawo nti Imaamu Ali singa teyaliwo mu olwo olutalo, Obusiraamu bwandibadde buggwawo. N'olwekyo yataasa Obusiraamu Imaamu Ali alayhi salatu wassalamu. Era tumulaba n'entalo mu Hunaini, yali Ali alayhi salatu wassalamu abataasa Obusiraamu. Imaamu Ali yatumulaba ne mu ntalo endala nga zi Jamal, bamaama baffe nga bavudde ku mateeka bamaama baffe, onfuna bulungi, nga bagenda okulwanyisa Imaamu Ali mu lutalo lw'e Jamal, ate nga Katonda bagambye nti waqarna fi buyutikunna, muteekeddwa okubeera mu nju zammwe nga nabbi afudde, temuvaamu kweswaza. Mu Suratul Ahzab aya 3:3. Abamu mama waffe Aisha ow'ekitiibwa, Talaha ne Zubairi bwe bagenda mu lutalo lw'e Jamal, Imaamu Ali ye yagendayo okusitopinga omusaayi gwe baali bayuye nga bassa abantu mu mutwalo gumu kitundu. Mubeere nga musoma ebyafaayo muganda wange, ebyo byonna kwebiri ku online libraries n'ebitabo ebirala. N'ekinjagala ogamba mu bufunze, si buli swahaba nti yalinga mutuukirivu mu ntalo ne mu bintu ebirala.